abika yabitanga abagambye Lugombo amaanyi gamuweddemu balimba Lugombo nalongoosebwa wiiki 3 emabega. Nalongoosebwa lwali Lwakubiri ku lwali luziweze wiiki 3 bukyanga nalongoosebwa. Operation yali successful. Okulongoosebwa eno yali operation yaddibwamu buddibwa abantu bonna abalongooseddwa bamanya ebyo operation babimanyi okuswaba ekikola ki ekigaana. Era nalabye social media nga bagamba Lugombo agenda Lugombo nga bagamba agenda ali waka asanyuka alya anywa abantu bamujjanjabye. Ndowooza abantu abamu bagamba nti ekijjula emmeeme y'omuntu omuntu akamwa ke kafulumye bwe kitegeeza kiri mu bulamu bwe. Beba omuntu eyeekanga kalimbe ku mulyango n'agamba nga saamuleseewo kirabika wali wandoga. So naye nga nze ndi bulungi Mukama yatusobozesezza. Kati ababyogedde kyekyo kye balina kyekyo ekiri mu ye kyekyo ekiri mu ye. Era kati ye bw'afuna embeera nga gye nayiseemu ojja musanga wamuzeyinzoyizoyi okiraba. Naye nga fe abatambulira mu kukkiriza Mukama atukozesezza atuwadde abantu batujjanjabye abantu batulabiridde. Siyinza kugamba nti wiiki 3 zembadde waka waliwo kyeŋŋamba nti kino kyesiima. Mukama bw'abaako kyaleeta ekkubo lya gadde ate aba n'ekkubo lya budde. Tutambulira nnyo mu kukkiriza. Buli lwotambulira mu kukkiriza obulamu bukwanguye. Toba nakweraliikirira toba naki n'ekijjoga nti ekyo kirina ensonga lwaki Mukama n'akulaga obubonero. Buli mbeera gy'oyitamu ng'olaba enyigaanyiga ng'otambula olutindo olemeddwa okukola ki. Kati ku bo waliwo n'eyagambye nti ye akuze kutuuka ntalaba nga musajja gwe balongoosa. Kati n'ogamba nti tutambulire mu nsi y'abatali asiba obutamanyabwe ku bantu asiga obutamanyabwe ku bantu abo basiba gwe bagamba gwawo atambuli. Kati ekintu kye badde basinga okugira atambulira ku bisenge atambula yeekutte. Ewaka waliwo amadaala bw'oba ng'oli operated bakukubiriza okufuna